okusala n'okwologosa omusaayi gw'ogwayika gwanyamba okuva mu nnaku byaliwo ne biggwawo byanalinsonga byaggwawo byaliwo ne biggwawo amazinga googaggwawo byaliwo ne biggwawo n'ebyakaboko byaggwawo byaliwo ne biggwawo ebyobusamize n'obireka byaliwo ne biggwawo n'abansekera ne basirika byaliwo ne biggwawo abalabe bo ne basirika byaliwo ne biggwawo eby'ekibaala nabivaako byaliwo ne biggwawo. Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Agustine waneeka waala mu program ki Kyolifa tewelabidde. Nsooka okwebaza abantu mwenna abagyekuumiddeko ABS TV nammwe abaagala omusumba Yiga Agustine mbalamusizza nnyo, nammwe abatanjagala nammwe mbalamusizza nnyo. Kasagga jangu nzigireko muzindalo guno mpulira guza eko. Okay. Nammwe abatanjagala mbalamusizza nnyo, awamu nammwe bambega abatulako okulaba musumba Yiga ayogedde ki era aleese ki, kubanga tubalina abantu nga mmwe nga temuliwo okunoonya birungi muntu byakoze wabula nga muliwo okunoonya bibi bya muntu, koga muliwo okunoonya nsobi. Wali olabye ng'olina omuntu yali awo ne bw'okola ekirungi kitya ekyo takyogerako, naye nga ekibi kyokoze kikya akitambuza buli wamu. So nebaza nnyo mwenna abaagala ABS television bambi abatagisosola mu maka gammwe, abasiraamu, abakatuliki, abasevensidde, abaprotestante, orthodoxi n'amadiini amalala mangi. Njagala Mukama bawe omukisa. Waliwo muwala wange eyankubidde n'angamba musumba ze nsabira wo, nsabira bukalango, naye TV yo teva ku maka gange njagala nnyo. Wewunye ne waffe tulina TV nentuuka obuta yosi mala nga sigirabye, naye nze njagala nnyo ABS bambi ng'ayagala nnyo ABS kati olwo nga StarTimes yadde efunyeemu obuzibu. Mpa Bible yange. StarTimes yadde efunyeemu obuzibu ng'aba updating ebyuma byabwe. Kakati n'akuba essimu nga kaaba n'agamba musumba nze ABS ng'evuddeko ewange, ABS ng'evuddeko ewange nze njagala. Sisabireyo, nsabire eno bukalango ni TV yo teva mu maka ga tevaako njisuzaako nsobola ne kulinga ndyoko nendaba. So kale nsaba buli muntu akirina ekyo bambi njagala Mukama ko omukisa. Oli awo sigala ewaka bambi obeera ogitaddeko ogiteekako mu bubbirya kuba bakama abo b'olusi tebajagala. Oli mukazi ogiteekako mu bubba bambi kuba bakazi bo omusajja wo olusi tajagala, naye webbirira omugera agenze n'olyoka ogiteekako. Njagala Mukama ko omukisa gwakola ekintu bwe kityo kubanga byowe bityo bibeera, naye Mukama ko omukisa. Ennaku z'omwezi nga 3 lugenda kuba luno olw'omukaaga lwa wiiki eno. Ngenda kugaba amazzi aganaaziddwa mutwe gwange. Amazzi ago nzikiriza nti Mukama nekkiririzaamu ate era nga sikuteebereza. Katonda yantonda nga ndi musajja alina amagezi number 1, nga ndi musajja alina omukisa, that is the number 2. So kati kitegeeza bwe nkuwa amazzi gano n'oganaaba mu mutwe oba n'oganaaza omwana wo mu mutwe, omwana wo agenda kubeera n'emikisa. Omutwe olutwe, omwoyo gw'olutwe tegugenda kuddamu kulondoola. Omwoyo gw'okuwaayirizibwa tegugenda kuddamu kulondoola. Omwoyo gw'okukyayibwa tegugenda kuddamu kulondoola. Omwoyo gw'okwerabirwa ng'abantu b'okoledde ebirungi bakwerabira tegugenda kuddamu kulondoola ng'onaabye amazzi ago
mu mutwe olunaku lwa 6 wiiki eno abantu bagenda kuba bangi ababuukinze nawe gezaako keera ofune enamba esooka ojja n'ensigoyo ya 10,000 zituyambako okutambuza ministry okugenda mu maaso okiwulidde ekintu ekyo so kati jangu ofune amazzi gano mukama yandaze nti kiri ku nze kyekigenda okubeera ne ku bantu bange bensabira ndi musajja wa mukisa ate ndi musajja alina omukono omufunyi gwa ssente ndi musajja alina amagezi kati we mba nangiridde obugagga ku ggwe njogera kyendi siringa musamize nga tegudde olubege nakugamba jangu kuwa eddagala ly'obugagga naye nga naye nyini nga tegudde olubege okiwulidde so jangu ku lw'omukaga lwa wiiki eno nkuwa amazzi aganaaziddwa mu mutwe gwange naawe oganaabe mu mutwe gwo ojja kulaba ng'ebintu byonna biteredde kubanga nabagamba baga nti eddogo lisooka ne likwata obwongo ne libufunza liti eddogo erifunza obwongo okimanyi nti abalogo balokozesa sisitimu nyingi eri omuntu akusiranya naye n'atasindika ddogo direct eri ggwe eddogo lino nasooka litisindika buli wojja source of income buli wojja ssente zikuyamba byasooka okuloga ssente nezesiba nga tezikyajja kati n'alyoka akusindikira eddogo nga naye bakugamba nti omusawo ali wali ekyabakuza tosobola kwetuusaayo nga naye bakugamba nti yiga ali wali ekawaala katonda amukozesa nga ne transport akuleeta ekawaala abula eyakuloga yasooka kukuloga mu byenfuna okiwulidde n'asiba n'obwongo bwo n'obeera nga onoonya ekiddako nga tokiraba kati nno kyenva nkugamba waguza jangu ekawaala ku lw'omukaaga lwa wiiki eno ofune amazzi aganaaziddwa mu mutwe gwange oyinza okubeera n'omwana ng'omwana okuva mu primary 1 P7 omwana ono yali mugezi naye omwana bwe yayingira mu siniya amagezi weebuuza amagezi g'omwana wange galagawa omwana ono atuuka mu kirasi najjirwa otulo otungi ng'omusomesa byasomesa omwana omutima gwe gugamba baamala ddi naye ng'eddogo nalyo likireeta eddogo lireeta obunafu mu mubiri gwo omwana n'asukuka ku makya nawulira nga tayagala kuva mu buliri nawe kennyini omuntu omukulu waba alina ekizibu ekyo nga bukya ku makya n'owulira nga oli mumenyefu ng'eyasuza yeetisse ttaani z'ebintu ku mutwe gwo ddogo kale nikyo nva nkugamba nti waguza jangu ekawaala jangu tusabe mukazi gwe jangu tusabe ate abakazi kino mulina okumanya ekyama kankusomere wano Matayo essula 8 olunywa olusooka luga nti naye olunaku olwa sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku 7 lunaatera okukya Mariyamu Magdalene ne Mariyamu owokubiri ne bajja okulaba amalaalo Mariyamu Magdalene ne Mariya owokubiri ne bajja okulaba amalaalo laba ne wabaawo ekikankano okuyuguuma ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu najja n'ayiringisa ejjinja okulijjawo n'alituulako naye ekifaananyi kye kyali nga kimasa ng'engoye n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira era entiisa ye nekankanya abakuumi ne baba nga abafudde naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti mmwe
temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo mukamawo kye weyagalamira. Mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde. Kansooke nkomekaawo. Ekyawandiikibwa kino abamu oba tubitegeera nabitegeera ebya Bayibuli era tomanyi nakye bitegeeza. Yesu nga amaze omukomera ku musaalaba n'aziikibwa, yalina abayigirizwa 12 naye bonna baali basajja be yalonda. Omu n'amulyamu olukwe ne wasigala 11, omu ne yafa. Kaakati Yesu amala okuteekebwa mu ntaana, ennaku 3 nga ziyiseewo, abakazi 2 Mariyamu Magdalena ne Mariya omulala ne bajja ku ntaana okulaba Yesu oba akyalimu mu ntaana. Basangawo malayika ng'atudde ku jjinja. Evasi endala zigamba nti malayika n'ababuuza munoonya ki? K'abakazi tunoonya Yesu eyakomererwa ku musaalaba. Ne bamuddamu, malayika n'abaddamu n'abagamba nti lwaki omulamu mumunoonyeza mu bafu? Mugende taliwo wano azuukidde, nga bwe yabagamba nti Galiraaya gye muli musanga. Okiwulidde ekintu ekyo? Kaakati ki kye njagala okulaga? Mu nsi ne bonoosoma Bayibuli ne bonookola otya, teri musajja eyasooka okumanya nti Yesu azuukidde. Naye abakazi be baasooka ku malaalo ga Yesu, abakazi be baasooka okuvumbula okuzuula ekyama nti Yesu azuukidde, be baasooka ku malaalo. Abakazi, amakulu gaki abakazi baayagala nnyo Yesu. Kyova olaba nti lwaki n'abasumba twagala nnyo abakazi mu kyaki yaffe. Oli n'omusanga ati ekikulu yiga abuulira enjiri ekwata ku bakazi. Enjiri yeffe balinga bakazi. Ye abakazi tubaagala olw'ensonga nti abakazi be baasooka ku ntaana ya tuteke tukeere ku malaalo bambi, tulabe bambi oba bambi akyalimu mu ntaana, oba embwa zaalidde omulambo ne bakeera matulutulu. Bayibuli nti ne bakeera matulutulu ne bagenda ku mulyango gw'entaana, naye baasanga ejjinja livuddewo nga waliwo omuntu ayambadde ebyambalo ebyeru ng'alituddeko. N'ababuuza munoonya ki? Nti tunoonya Yesu. Lwaki omulamu mumunoonya? ennaku z'omwezi nga 31 Desemba
tugenda kusabira kawaala 31 December. On 31st of December, Buli muntu yenna jangu everybody come. tuyingire omwaka 2020. We enter Ennaku z'omwezi nga 31 December. Tugenda kusabira kawaala 31 December. on 31st of December. za bawadde tayagala pasita yiga naye gwe olina okuwaguza jangu tusabe. Esajja ero nze nzikiriza bwanaatereera ajja kubuuza, ojja mugamba nti olabye essaala zange, ajja kubuuza walagawa mukyala nga kati tuli bulungi, olyoka omukuba ekigambo ti nagenda waayiga gwotayagala nagenda waayiga gwotayagala. Kugamba abakazi mulina okumanya nti abasajja obwongo bwabwe bujjudde obutakkiriza. Abasajja endowooza yaabwe endala, agasajja tegeefaako. Mukazi gwe gwalina okufa ku makaago kubanga olaba fyuca y'omusajja teriiwo. Olabye dda nga omusajja talina lugendo naye ate nga musajja w'omwagala. Bw'omugamba twezimbe tategeera. Sente zennyini agenda n'aweereza oba okuzimba noba navuga kaboda nolaba ng'akomawo ewaka naye ng'embeera nzibu nnyo. Kati gwalina okuwaguza mukazi gwe jangu tusabire omusajja obwo oba osobola mufuneko n'ekifaananyi nga tamanyi. Ndeetera ekifaananyi kye kyomanyi nti ajja kikubuza kubanga bondeetera ekifaananyi mbeera nakyo mpaka kubanga mbeera nkisabira sikikuddiza. Deeta ekifaananyi kyomanyi nga sijja kikuddiza tusabe. Omusajja wo gyagenda okulaba ng'embeera etandise okukyuka abakazi be basooka ku malaalo ga Yesu, abakazi mmwe mulina okukkiriza. Kyova olaba Yesu yabaagala nnyo ne Katonda abaagala nnyo. Kyova olaba nti ne mu kyaki mujjudde bakazi, abasajja batono. Era kyova olaba nti yiga mbuulira enjiri efavalinga abakazi kubanga abakazi mmwe mulina okukkiriza. Omusajja owalula muwalule, n'owalula ekisajja n'omugamba mune tugende waayiga tontwala wa mufere oyo ewa mufere nga noonyayo ki n'omutunuulira avuma yiga obufere nawe n'owulya nga nenekwekwata nogaka kati gwe yiga omusinga kiggwa muyita omufere kyekiringa nina omuzanyo gwannyumira nnyo gwazanyibwa abakayimbira ne banno baani ba Abbe Mukiibi ne mwalimu ne Segawa. Omuzanyo guli gwannyumira baali baguyita obunkenke naye baalaga ekintu nga omukazi yafumbirwa owa poliisi naye ng'owa poliisi oyo bamuwadde n'obukulu. Kati nga waliwo omubbi bamuyita kupe atulugunya ekyalo kyonna Kampala yonna, mubbi ayina kkulu alina emmundu w'amaanyi mafiya. Kaakati kupe ajja asalako omusajja ono omupoliisi kubanga omupoliisi gwe baali bawadde obuyinza obunoonya kupe. Kati bwamusalako bw'ati n'amugamba gwe yenze kupe gw'onoonya. Yamusanga mu maka ge ng'omukazi taliiwo. Kaakati bwamusanga mu maka ge n'amugamba saagala okuddamu kunnondoola, owulidde? Ate njagala nkuwa omulimu. Njagala nkuwa omulimu nga buli wiiki ofuna $15,000 ku akawunti yo. Naye nga bwowulya nti ngenze kubba Kyengera, abasirikale badiployinga Kabalagala mu kiro ekyo, abasirikale bo basindika Kabalagala, nze nga ngenze kubba Kyengera. Owulidde? Kwata n'ekisawo kiikyo kyenkuleetedde sente mulimu obukadde 5. Kono omusirikale n'azikwata n'azimuddiza n'agamba nze sijja kutwala sente za musaayi, twala. Kaakati oli bwe yali alaga nti abakozi ba gavumenti mwamanyira allowance, n'amulekerawo obukadde 2 n'agenda. Kati omusajja ono baali bamuyita Ian, mukazi we n'akomawo. Kazi wajja mwami emmundu ebweru emmundu nti si mmundu nti
kupa abadde wano ko mukazi ekibbi kibadde wano tanango gubbi ogwo gutwagazaaki abadde wano ng'agamba okumpa omulimu nti ng'ayagala mpa omulimu nga buli wiiki ateeka ku akawunti yange $15,000 oba bakisebo kikutte luddawo oba bambi nga musajja ate mulungi kuppe ate asoose muvuma omukazi kati era n'alekawo ne $2,000,000 ziizaawo ng'agamba nti no abakozi ba gavumenti twamanyira alawensi omukazi nadduka nazirota maama singa mbaddewo tezandibadde nnya naye omulimu gwampadde mukyala nkubuulire nti omulimu kuppe gwampadde esebo nguganye ko mukazi mwami omulimu oguganye nga sente entono oguganyulwa kuba sente entono zatuwa kiki nguganye nze sirya sente za musaayi ko mukazi kale n'okiwulira olutwe n'obulya bwe kyesirwaza sente z'amazzi gwe zolya zozo eziriwa bw'oba tolya za musaayi omusajja akuleetedde ddiro namukwesirwaza n'okuumira mu kayunipooti ka poliisi kano mujjudde bugumu ne tubeera nga tulya kalemu niwebuuza kalemu gye balya buli emu erya kawunga ate kakyusa kala kabeera ka white mukyako omusajja mukyala nze ndiwo okukuuma bantu n'ebintu byabwe kale n'okiwulira obusira bandiokuuma bantu n'ebintu byabwe gwe bibyo byokuuma byebiriwa kubuno obutebe bwemwasajjute bwe tutuulako mu kalinipooti mbadiokuuma bantu n'ebintu byabwe kogemulayo ddala omuzannyo guli ng'omukazi yeekyawa atunuulya ekisajja tekirina future atunuulya ekisajja tekirina lugendo naye ate kyeyafumbirwa nga kyali munnamu n'abaana obeera maka n'otunuulya omusajja nogamba ne ono ye musajja katonda gweyampa omusajja naava waka nakuteera 2,000 ku kameeza sirias omusajja tali evamu naga nti obampa unisiti zakaviiri nembeera mukutaba ono omusajja katonda gweyampa kati ebintu ebimu byetaagamu okuwaguza jangu tusabe abasajja bo tebategeera mbeera nti omukazi obeera n'owulira obulumi bw'amaka n'olaba abaana nga batudde waka n'ogamba mutima gwo nekya kyatuuka ku musajja gwe nafumbirwa kyova olaba n'abakazi tebaalinda basajja kubabwerekera bagenda bokka bakazi aba ku malaalo ga Yesu era bwe basooka okufulumya amawulire nti Yesu azuukidde kyovula nti mu maaso ga Mukama kintu mukazi kintu kya kitiibwa nnyo omukazi w'amaanyi nnyo mu maaso ga Mukama nti abakazi abo ebiseera bisinga nti obeera n'omukazi nga musetolinzi omukazi oyo bw'oyawukana naye emirembe gitandika okuggwawo era kati waliwo omusajja ondaba okuva mukazi wo lwe yagenda tokyalina mirembe mu makaago ebintu byatandika okugootaana abakazi abo balimu emikisa gy'otamanyi era kyovulaba buli mukazi yenna omusajja nga yakumalira ebiseera byo ne muzimba ne mukola mutya n'amala n'akwefuulira njagala omukisa gw'obugagga ogw'omusajja oyo gwonna gumuggweko gukuwerekere era buli mwana omuwala asabire waayiga naawe ali ku TV nkusabira buli musajja gw'onoofumbirwa bw'anaaba mwava jagaggawala ate kanaakumanyira nti akugoba njagala obugagga bwonna bumuggweko bugende naawe neyakumanyira n'akugoba njagala emirembe gye gyonna n'omukisa gwe gwonna gumugibweko gukugoberere kuwaguza akatola batwabadde mu kyaki era n'olwaleero luno saavisi ya Kyolifa tewelabidde weeri gyo tetukyagiraga live twagala tubibaleetere nga bipya nga tobirabangako kati olaba nti mu kyaki era ku lwokusatula wiiki eri
omukazi yajja ne bbaawe mu kyaki batudde emabega. Okiraba ekintu ekyo? Naye omukazi ebigambo landiroodi bye yavuma bbaawe ng'abalangira nga balina akapala akamu bbaawe. Omukazi kyamuluma ne bamuvuma bukyafu musajja watu, naye nga mukazi watu awulira nga ye musajja gw'ayagala, naye nga musajja we mwavu, alina akapala aka kakeereramu kakyaliramu n'akasaati kamu. Kati omukazi bwe kyamuyitirirako n'aleeta omusajja mu kyaki. Naye omukazi ye yasooka mu maaso n'ajja n'alaajana n'agamba musumba wange nkwegayidde wabba wange ekyambalo, bawange njagala omuwa ekyambalo bawaswala. Naye ng'omusajja asigadde mabega yaatudde. So ng'ekizibu kiri ku musajja, ye yandibadde asooka mu maaso, naye omukazi wattu ye yasooka mu maaso. Amakulu gaakyo nti abasajja tulina obunafu obwo bw'obutakkiriza. Omusajja ye yasigalayo, omukazi ye yasooka mu maaso. Era namala kuyita muyite jangu. Simanyi okiraba? Kaakati buli mukazi yenna abeera ng'omukazi ono. Omusajja ye yali asigaddeyo ng'atudde, ye mwavu, ye yandibadde asooka mu maaso, yatalina yadde akagoye, yasigala atudde. Kyekizibu ky'abasajja. Ye mwavu, ate yakugaana okgenda waayiga, ate yayogera yiga nga bwali omufere. Ye mwavu, talina bwali, talituuka yiga, kogamba n'omulaba n'owulya nga n'obwongo bukulu bwobba. Mbadde neekubye ne mu liiso. Ligani, tuwe kiripu y'omukazi oyo. Gituwe tugirabe. Ngwango okusosa okujja wano naye nazze wano leero nasibya nga akaba landirodi yavumya bba wange obukyafu. Yavumya bbawa obukyafu. Namuvuma talina ngoye musumba pasita njagala yambaza bba wange ekyambalo leero. Aliwa bbaawo. Sebo jangu. Come, you husband, come here. Njagala atuuke leero. Nkoyo tusekerera batugonya mu nnyumba. Omukazi n'atulangira kuva ku bakya mpaka saa mpaka watuviiriddeyo pasita makasiri wakujja wano. Yono bbaawo yamulangidde. Is this your husband? Nti mukyafu talina nangoye. They say that he has no clothes to put on. Yempale gy'alina mulamu bwe. That's the expensive father he has. Asha mudduke muleete kesi yange ennene y'engoye. Dduka misingo. Go and bring asobola okukyusa byolowooza kibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebirungi n'akuwonya ennaku obugumba bw'aba maaso genda yesu waffe omulu asobola okukyusa kibyalema asobola okuwonya endwadde. asobola bannange kukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abantu omwabo kuntegero bagoloba asobola bannange okukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku obugumba obawonobona kuntegero bagoloba asobola bannange okukyusa byolowooza bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba
ebituufu nakuwonye ennaku abadde obuzibe muntegera obaako wamasobola bannange okukyusa byolowooza wamasobola okuwonya endwadde era obugagga ebituufu abantu omusibe muntegera obaako n'obawa wamasobola okukyusa byolowooza tibyalema wabasobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba azira mu biro ebituufu nakuwonya ennaku abadde omusibe muntegera obaako kuwulira Yesu endereza amaanyi. oyo bamuyita musumba Yiga Agustin abizaayo oyo bamuyita musumba Yiga Agustin abizaayo That's what we call Pastor Augustine who sends them back. pulogulaamu ya leero bagiyita Kyolifa We call this program tewelabidde what you don't propagate in life. ne tugyongerako eryamukyusa And we put on something kye called tuli mu change. kulengera wano What you see here, omusumba Yiga Pastor Agustin Augustine abizaayo who sent them back. ali mu kukyusa He's changing somebody. omwami agidde mu maziga My husband was coming mukyala to you. wazaakaaba Her husband ku lw'endabika ya bbaawe because of the n'akaabirira look of his musumba husband. It's quite for the pastor. musumba ali mu kugaba ngoye And the bannange pastor is giving crosses. zino si ngoye bugoye They are not just crosses. naye abiyise byambalo They have called them the dresses. ebyambalo eby'omukisa The dresses of ebyambalo peace. ebigenda okukyusa endabika The dresses of wawawawawawawa Wow. jesus 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 thank you jesus abange Ndeetendete. leeta Ndeetendete. wangi Ndeetendete. Ndeetendete. Great papa. Simanyi oba sikutuuka. nali manyi mukama bakolera ebinene baba banene mukama kebera mitima munda nga nakolera nali manyi mukama bakolera ebinene baba banene mukama kebera mitima munda nakolera nali manyi mukama bakolera ebikulu baba bakulu mukama kebera mitima munda iye kamanyi oba akolera abo banene bokka yesu gwe basenga mulungi tasasola mu baana be yesu Yesu endereza amaanyi. Clap for Jesus. Lindako. Wait. Nabagamba empale eya black I ekekkereza. told you that the black trousers bwe manages kiri everything. So mukekkereza Ah. abange abamu bakaba bagamba totumalirawo some of them don't finish all of them. bannange Ndeetendete. Buli musajja jangu. Buli musajja jangu. buli musajja Every house. buli musajja buli musajja Buli musajja jangu. buli musajja Abaayi. Abaayi. buli musajja buli musajja buli musajja simbalayini buli musajja Here. olwaleero lunaku lwa mukama olwaleero lunaku kakira afuna yagaawo Kyolifa tewelabidde. abange mukole layini bannange Teweeronderawo. olw'entabika kubanga yalimbi antegeerako kitange terange nkwagala ekitiibwa kigwa nali manyi mukama bakolera ebinene baba banene kibina mitima munda nakole zenali manyi Aha.
kati ate kigenda okubeera olwaleero luno ekawaala wano jangu sawa 11 we tutandika olabe Katonda bw'akyusa obulamu bwo. Amina. Naye ndowooza mbadde nkulaga kye bayita okuwaguza omukazi gwe tolinda musajja nti ninda bba wange anzikiriza. Abasajja tebabitegeera ebya Katonda. Kambabule Katonda ayogerera mu bakazi kyotayinza nakukkiriza. Katonda ayogerera mu bakazi era owulira nga mukazi gwe olina omutima owulira oyagala ogani oba ngende wayiga ekikulu bba wange n'amala amanya abanzise naye owulira Katonda omutima guli mukulumiriza oba ngende wayiga gukulumiriza. Kati Katonda aba ali mu kwogera naye gwe oba tokimanyi yengeri Katonda gy'ayogeramu tolinda nga ddoboozi kuva waggulu. Kasi owulira omutima nga gujjudde n'owulira nga kikujjudde ku mutima gwo nokani mputu bonna be bandagirya mpulira nga sibaagala. Waliwo omukazi yazze eggulo ne kawala ke ka myaka 8 bwe kazituuse maaso gange ne kangwa mu kifuba oba lwaki nze tebantya munange nze tebantya kazi ne kangwa mu kifuba kawala ke mukazi mama wako n'agamba pasito omwana ono akwagala ponze wangi omwana wange akwagala. Bandagiridde abasumba bangi ne bandagirira abasamize naye ng'omwana ayimba eki maama tugende wayiga maama tugende omusajja oli gwe tulaba ku TV maama tugende wayiga bwe kaatuuse maaso ge kaasanyusa olusanyu. Kaakati Katonda aba ayogera. Katonda aba ayogerera mu mwana wo. Omwana wo okwagala yiga wabaawo ensonga omutima gw'okulya nga gwagala okunsinkana naye ate otya. Okiwulidde nti kati eddogo lino sitaani akuleetera okufiya n'ogamba bananda babatya nti okulabikira ku TV abba n'amagezi go n'akwerabiza nti nno nti waliwo ne saavisi ze tuba nazo nga teziri ku TV. Kati ng'olwokusatu olwaleero tetubeera ku TV ani anaakulaba era abo be tuteeka ku TV tuba tukkanyiza nabo nti tekirina ngeri bwe balabika ku TV. Bwe tuba tetukkanyiza naawe ku nsonga eyo tetukuteekako. Kati gwe ekyo obadde tokimanyi era obadde tokimanyi nti osobola okunsisinkana olunaku olwokubiri oba olwokuna oba olwomukaaga mu ofiisi 1-on-1 nga tewali kamera. Ekyo oluusi era nakyo obadde tokimanyi. Okiwulidde nti ate abatalina ssente musumba yiga abasabira nti kati ekyo nakyo badde tokimanyi nti gwe ndeetera omulwadde wo ku Lwokutaano oba ku Sande olabe bwe simusabire nga towadde yadde Olwataano. Kati gwe ekyo badde tokimanyi. Ebintu byetaaga kuwaguza. Muganda ga nti yeesitukidde tanywa matabangufu. Mukazi gwe weesitukire oyagala amaka go gakyuke oyagala Mukama akyuse amaka go okuyo obutebe obukadde mu nju obutebe bukadde mu nju obutebe babubikako obutambaala guno omulembe gukya omulembe oguliwo kati oyo entebe bakyaziteekako ebitambaala entebe tebakyazibikka bitambaala naye obikabikako oli ne bwakukyalya bwe mbagenda kutuula mwene entebe noŋŋamba eyo togituulamu erimu obuzibuzibu tuulamu eno kubanga ero erimu ekituli omuti gwamenyeka. Nolaba ennyumba nga tolina future tewali yadde future egenda weesitukiro jangu oba nebino ebyaffe bino ebyamativi bino kampani zetukola bw'obeera boss you are director n'otuulayo waggulu ma ofiisi n'olatta kubanga wansi abakozi management bali mu kukola nalonda management waliwo PD waliwo addukanya human resource biki ebyo gwe nodde eri waggulu n'olatta kyovola kampani ezisinga ez'abantu zigwa n'amativi agamu gagaana okuvaayo ne gasigalira ku level yemu kubanga balonda cabinet n'otuula eyo gwe director n'obivaako olina okukka ku ground okwetuukira olabe
nze nina omwana wange Rigani yampadde obujulizi bw'omusumbaddeewo ow'emaganjo nti musumbaddeewo ow'emaganjo tazannyo omusanga mu control nga ne waya yagyeyungira awo nenga nti kati oyo musajja mugezi oyo mugezi TV ejja kukwatayo HG TV ejja kukwatayo kubanga tabirekera abakozi tadda mu ofiisi zo waggulu n'alatta yenyigiramu nakka ku gurawundi kakati kyekyo kyekugamba mukazi gwe wenyigiremu abasajja bo tebategeera tebafaayo bwagenda nanywa omwenge gwe oba nayenda tayetaaga kumanya kyoba omwana yeetaaga fiizi oba kati weseeko mukazi gwe jangu ekawaala tusabe Mukama agenda kuwa omukisa kangende ku bantu abaagala ABS n'abagisapootinze Nanteza Masitula yeyama 50,000 aziweereza ku simu 50,000 Mukama kuwa omukisa Nanteza bambi we bali kubeera n'omutima ogwagala ABS omanyi kyosiga kyokungula eyo ensigo gyosiga ey'okwagala ABS naawe bagenda kukwagala mu linnya erya Yesu. Nakitto Hadija yeyama 1,000 naye bambi aguwaddeyo agusindise bambi Nakitto Mukama kuwa omukisa Hadija kali mukazi musiraamu naye ayagala ABS TV barakallahu fikum Hadija. Nakyaze Harriet 2,000 agamba musumba wange sirina sente nenjagala nnyo ABS nenja kuwangayo 2,000 buli mwezi era azisindikiddewo. Kafuko Joel agamba musumba sirina sente mpulira obulumi naye kampeereze ngo 1,000 wakiri buli mwezi naye nga nange neeyunze ku lisiti y'abantu abasapootinga ABS. Mukama akuwa omukisa. Ojangole Tom naye bambi nusu 1,000 naye yeeyunze ku lisiti y'abasapootinga ABS kubanga talina kati ndo mbanjogera zino ate gwe alina naawe leka kuwoza nti olinga awadde 1,000 nange nja kuweeyama 1,000 abeera n'okukkiriza mutima gwo mutufu bw'okiwulira ng'olina obusobozi obufuna 2,000 buli mwezi zeeyame kuba essimu egyolaba wansi awo support ABS to support ABS lwakuba batuwaddemu ya Airtel tebagitaddeko simanyi lwaki support ABS osobola okukuba kati omukazi kwali asobola okukwata n'omubuliro bweyamu naawe nga weeyunze ku lisiti y'abo abaagala ABS n'ogamba mutufu TV eno njagala nnyo ate n'abaana bange bajagala mukyala wange ajagala nnyo mutufu ngenda giwange 2,000 buli mwezi oba 5,000 okukkirizako n'obusobozi bwo teweeyama kyotajja kusobola kireme kufuukira ekikoli mu maaso ga Mukama weeyama ekyowulya ng'ojja kisobola. Mukama kuwa omukisa. Kyomugabo Benes yeeyama 1,000 buli mwezi era bambi aziweereza. Mukama kuwa omukisa Kyomugabo Benes. Dungu Lawrence yeeyama 1,000 yeyasindise 1,500 kugamba gusobola okutuuka nga gujjudde bulungi nga tebazijjeeko charges bambi Mukama akuwa omukisa olw'okukkiriza kw'olina mutima gwo ate nkugamba Mukama agenda kukulaakulanya. Nakamya Morin yeeyama 1,000 buli mwezi naye akulaga nti yayongedde nako n'asindika 1,000 bannaye Mukama akuwa omukisa muwala wange Nakamya okukkiriza kw'olina mutima gwo n'obwagazi bw'olina ku ABS naawe bwotyo bw'ogenda okwagalibwa. Lawrence Lwere Asadu yeeyama 1,000 bambi agamba sirina sente musumba wange naye TV eno njagala bwe bulamu bwange naweereza yeeyamye 1,000 buli mwezi. Tumushabe Godwin yeeyama 5,000 buli mwezi bambi Mukama kuwa omukisa. Tumuhayire Tina yeeyamye 2,000 buli mwezi bambi Mukama kuwa omukisa tumuhayire.
Kimeze Livingstone mutwalo yeyamye mutwalo buli mwezi bambi mukama kuwa mukisa. Kyabazira Peace yeyamye mitwalo 2 buli mwezi bambi mukama kuwa mukisa. Chimbo Petra yeyamye mitwalo 2 buli mwezi bambi mukama kuwa mukisa. Chimbo wa Petra njagala mukama kuteremu obwangu mu byokola. Kaya Richard yeyamye omutwalo 1.5 buli mwezi bambi mukama kuwa mukisa. Nasande Jacqueline yeyamye mitwalo 2 buli mwezi bambi mukama kuwa mukisa. We bali nnyo supportinga ABS television. Kale nno njagala mwenna abagiriko abali ku YouTube, Facebook, abali ku ABS TV kati mu kiseera kino mbasabira omukisa nga maliza program Kyolifa tewelabidde. Njagala mukama abakolere byamagero. Omuntu yenna nga tomanyi Kawaala ogenda wali mu town, ojja mu town e Kampala nobuuza zigende nobuuza paaka ya Namirembe Road. Bwobuuza paaka ya Namirembe Road olubo gituukamu obuuze emmotoka ezigenda e Kawaala ku church ya Musumbayiga. Ogamba kondakiti ba driver ajja kulaga church weeri. Ekinene nnyo baleetera onusu 10 oba 15 okuva mu town e Kampala mpaka wano e Kawaala. Kati zikujja wamwe gyobeerezo ze simanyizo olina okubuuza. Oyinza okuba nga ova Mbale, Gulu, Mitiyana, Iganga ya so kati ezo zikuleeta mu Kampala sizimanyi naye zikujja e Kampala ne zikuleeta e Kawaala ziri wakati w'ennusu 15 ku 10 mu paaka ya Namirembe Road gy'obuuza. Olunaku lw'oyagala okusinkana ng'oli bw'omu, olunaku luba lwa 2, olw'okuna, olw'omukaaga zennaku zosobola okusinkana ng'oli bw'omu naye kikukositinga ensigo ya mitwalo 10 okundaba kubanga abantu baba bangi ate ekyokubiri sente ezo zituyamba okusupportinga ministry ogenda mu maaso okubaawo. Njagala mukama kw'omukisa gwe abakitegedde naye ng'olw'omukaaga lwa wiiki eno lwaggaba mazzi ag'omukisa aganaaziddwa mu mutwe gwange. Era olw'okutaano lwa wiiki eno ngenda kusabira abalwadde muleete abalwadde. Olwaleero luno saavisi ya Kyolifa tewelabidde yo tebeera ku mpewo live. Otukuwa akazindalo noyogera ebiva ku ntobo y'omutima gwo mukama abaako kyandaze nenkikubuulira. Oluusi mukama aba ankutteko nendaba nga weetaaga okuweebwa ekyambalo ekyetuyita mukyusa, ekyambalo ekige Katonda n'akukyusa mu ddakiika eyo nga kaba kabonero oba bunabbi obulaga nti Katonda agenda kukukyusa. So tosubwa saavisi y'olwaleero ate era ne Sande nawo tosubwa saavisi. Kati ate gwe ayagala okusinkana omusumba Ndulujengo ng'oli bw'omuweka olunaku luba lwa Mande kuva ku makya abeerawo n'olunaku olwokusatu kuva ku makya abeerawo. Pozi ne Sande saavisi esooka eba ya musumba Ndulujengo yagibaamuze kyajingobamu ekyo ekigaayi naye kiba kimaliza okukola saavisi esooka era kibeerawo ne counseling abayagala omusisinkana omusanga mu office. Eyange saavisi ey'olwa Sande etandika lwaggulu ssaawa 9 ssaawa 10 mpaka gye tumalira. Kale ndowooza kansubire nti obitegedde bulungi. Njagala mukama abawo omukisa buli muntu yenna ndaba bw'oba olina ekifaananyi kya mujjawo kikweke bulungi okindeetera e Kawaala. Bw'oba olina ekifaananyi ky'omusajjawo nga yakulekawo ng'oyagala akomewo bambi kindeetere nja kumuyita ajja kukomawo. Bw'oba olina ekifaananyi ky'omuntu gw'otebeza okuba nti ye mulabewo kindeetere. Bw'oba olina bizinesi nga terina gyeraga nfunira akantu akava mu bizinesi yo okandeetere nkasabire naye ng'okimanyi tojja katunda. Bwe nkasabira n'okazzaamu funawo okatereko bulungi nga tekajja kubula. Ojja kulaba bizinesi yo bakasitoma, ojja kulaba bizinesi yo bwekulaakulana. Ebyange byebyo njagala mukama abawo omukisa mwenna bali ku kyeyo bambi njagala mukama abawo omukisa ababonaabona omwoyo gw'obutasevinga ssente ogukutawanya ssente okuba nga zikuyita buyisi mu ngalo njagala guddeyo gye gwava. Njagala buli alina ettaka ng'olitunda oba kizimbe okuva londabye ku ABS television njagala mukama aleete omuguzi akuwe ssente
gwomanyi kyolikolera katonda wo. Njagala Mukama akuwa obufumbo, njagala omuntu yenna yakukyawa akukubira essimu akomewo gy'oli mu linnya lya Yesu. Amaka go kagakyusibwe, sente kazijje mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Banzirizeemu olimba lwaliima byaliwo ne biggwawo. Byaliwo ne bikwawo, abalabe bo ne basirika. Byaliwo ne bikwawo.
30 December tugenda kusabira Kawaala 30 December. On 31st of December, Buli muntu yenna jangu everybody come. tuyingire omwaka 2020 We enter 2020 nga tuli wano while Kawaala. we are here at Kyolifa. Muleete abalwadde, Bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba. the barren. Ogenda kuyingira You are 2020 going to enter Bidi Abidi nga tokyali while you're mugumba, no longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso, blind, nga tokyali mulema. while you're no longer disabled. 30 December 31st of December, mujje Kawaala come to Kyolifa tusule wano nga and tusaba. we stay here overnight as we are praying. gwalina mukyalawo nga mwenzi oba omuteebereza okubeera omwenzi omusajja omwenzi ate onaakwata oli mwabalina abaana abaagonga